Ku ssaawa 3:30 ez'okumakya oluseregende lw'emmotoka z'abasirikale abanoonyereza kwabadde Sipiika Anita Among lutuuse ku palamenti era ne bayingira butereevu. Bano oluvudde mu mmotoka zaabwe beevumbye akafubo ne beegeeyo okumala akabanga n'oluvannyuma ne beeyawuzaamu ekibinja ekinene ne kyolekera woofiisi ya Sipiika esangibwa ku mwaliro ogwokutaano. Bano bazze n'ebisanduuko ebinene omuli ebikozesebwa mu kunoonyereza, kamera, siiro n'ebirala. Go back. Era bagadde olujja oluyingirayo ne basibawo akaguwa akalaga nti ekifo kirimu obuzzi bw'emisango nga tebakomye okwo ne bateekawo ebipande ebigaana abantu okusala okuyingirayo kuba ekifo kiri mu kunoonyerezebwako wabula okufuuza kuluddewo okutandika okutuusa munnamateeka wa Monkale Balaka bw'atuuse. Mu bitonotono bye twogedde n'alaka ategeeza nti obulimba bususse mu nsonga zino era nti bagenda fulumya ekiwandiiko ekisambajja ebikikinika ebyogerwa ku muntu waabwe. And how is the client? We shall issue an official statement later. In the day? Yeah. Okay. Because there are so many false narratives. Good. Bakira abasirikale bafuuza woofiisi eziwerako okuli eya Sipiika, eya Kalani wa Palamenti akulira ebyensimbi n'omubalirizi w'ebitabo bya Palamenti. Embeera y'abasirikale okuzingako Palamenti ekanza ababaka abamu. Everybody is on tenterhooks. There is a lot of police personnel here, but it is the right of police. They are empowered to investigate any matter if there is any suspicion. Naye nga bibaddewo wano bajja ne bakwata vice president abantu tebajjukira yasibira luzira ne bakwata abantu abanene bangi wano lwe baanonako ababaka ba palamenti wano bana nibo batwala ne babaggalira. Kakati kino si kipya wano ku palamenti. Wabula yo mubaka wa Kajara County Michael Timuzungu agamba nti palamenti ey'ekumi ezze evunda mpolampola nga balaba era nti bagezaako okugiza engolo nga bayita mu kiteeso eky'okujja obwesige mu bakomishona ba palamenti baalemesebwa. Nze simanyi engeri gye twatuuka wano ku levo ey'okubeera nga ofiisi ya Sipiika ebeera declared a crime scene ne babeera nga bagi investigatinga nga bajaaza abakola biki simanyi we kyatandikira naye nze nakirabira mu makati kati we twosalawo ne tugamba katujje tusenshalinge bakomishona olw'okubba ssente olw'okwegabira ssente nzijukira nayogera tuzze kukirinzinga palamenti naye kuba nti naffe tuli bantu oyinza okusanga ensobi zaffe Katonda yaziraba n'agamba mwe muli bantu nammwe mulina ensobi zammwe n'atugaana okukirizinga palamenti najja ku luno n'agyekirinzingira. Asonze ku bintu ebisinze okuvaako obulyake mu palamenti omuli entambula z'ababaka ezaali ziweebwa abalondemu ate ng'ebweru tebagendayo kukola mirimu mitongole okuggyako okwewummuzaamu n'okulya ensimbi. Genda okulaba nga komiti zaffe tezikyafuna ssente ez'okukola oversight nga ziwera nemanya nti waliwo ssente ezibula nengenda okulaba nga trips za members of parliament okubeera nga bagenda kukola benchmarking nazo nga zikendedde. Omubaka wa Badegela IP Division Martin Ojara Mapenduzi omu ku babaka abakola obutambi obulaga obuwagizi bwabwe eri Sipiika Anita Among ategeeza nti yadde ng'ebintu bikyuse teyejjusa kye yakola kuba yali asinzira ku bintu palamenti ey'ekumi bye yatuukako. No, I don't have any regret. I don't. When you look at my video, I talk about the achievements of the 11th Parliament. I talk about the good things that the Speaker did. If there are bad things, I do not know about them. The investigations are going on. The outcome will be clear. Tukulabira ddala nti Parliament mu kaseera kano tunula nga crime scene era okugigayalirira ne batuuka mu kaseera kano kyandi kuwendowooza nti babadde balowooza nti ofiisi ya Sipiika erina immunity
nti sipiika takwatibwako kati bamulinze ebitiibwa bisooke bidde ku mabbali bamukwate. Ekyo si kituufu naye kikuwa endowooza bw'etyo. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.